Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Tukula msako wena ali ku mukuto gwa There Is Still Hope, ali ku There Is Still Hope 2, eje testimony tishi n'ebirala. Wewe ali kubanga ate otugoberera. Gwayagala ebirooto genda ku Dreams and Visions, yakuba obisangayo mu bujjuvu. Kisomo kyakubiri kikomekeza olunaku olwaleero. Ate tunaatandikira awo enkya. Enkya gye kubeera bize. Omukulu ali muno awo yatandise olugendo lwe olumutwala entebe mu ntebe. Entebe mu ntebe. Kale leero Pastor Mukuye Gerard lero ayogera statement eri kwewuunyisa abalala. Naye Mukuye ono kiki kyategeeza? Kabadi kyakali awo. Ali politiko oba ali spiritual? Atubulire kimu. Agambye mu ggwanga lino Uganda uliriza ati omusajja omu era gwawa respect emita Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu Eke Bobi Wine. Gale omusajja oyo asenzesa ensonga ze bwe kiri mu seconds entono ezo atuukidde ku point teyeridde ntama. Kasooke tukuwe Mukuye oyo bwe kiri omuwulirize mu seconds ate tujje tulabe ebintu ebyo ebigambo bye binaawulikika bitya eri abalala. Dakiika emu. Omuntu gwesinga okussaamu ekitiibwa mu Uganda mu bantu ababulijjo mu bantu kankifunule bulungi, omuntu gwesinga okussaamu ekitiibwa mu bannabyabufuzi ye musajja gwe nalaba ng'abadde muyaye mu mwaka gumu natransforminga, mu mwaka gumu naddamu n'agenda n'asoma mu dakiika ntono, mu myaka mirala afuuse looya. Bwafuuka looya omusajja oluzungu lwali lutonotono ng'olwange naye leero ng'osobola okuwa speech etegerekeka ku international scenes. Nze abantu abatransforminga mbatya mbasaamu ekitiibwa babakkiriza mu kintu kyennyini ekiba kitwala ensi mu maaso. Oba mundoge Kumba Gerard Mukuye agambye nsonga yaki Bobi Wine oyo muwa respect okusinga abantu abalala. Bobi Wine oyo emyaka tugeze nga 6 emabega oleeta Bobi Wine oyo noyita ne Bobi Wine wa saawa zino n'obateekaawo. It is a big and big transformation. Twala okukyusibwa okw'amaanyi ennyo. Ye muntu akyusiddwa n'atadda mabega wabula okweyongerako nsonga eyo njiraba of which neffe mu kanisa kizibu kigaana mwezi gumu ng'aloddayo Misiri naye mu kaliya ye eri politika agambye kiri muntu gwensobola kuwa respect mu sekita eyo nga Bobi Wine amwera ddala respect. Gabe omusajja eyo transformation eri speed y'amaanyi nnyo. N'abalokole tulina okubeera at least the same transformation. Kituufu. Musajja akyuse n'atakyuka nga ye n'akyusa n'ebimwetoolodde nga mwe mulina abantu. Transformation. Ogundi kyayogerako Pawulo 12 Abaruumi. So abamu bamwambalidde mbu ali so political yava ku mulamwa yakyuka. Simanyi obaawo statement kijjakoze embi. Naye kati ekizibu ky'ekkanisa tebaagala yogereko okulinnya Bobi Wine. Oba okoze bubi nnyo oba okyamye awo oba oli wa sitaani oba osinza sitaani. Kati kyekyo kiwuka kati ekiri mu kyaki kinene nno nkiraba. Kasita oyo n'oba onyumya birala n'olireeta nga reference eyo gundi service ebanfu yennyini era gwe oba ovudde mbu ku mulamwa musajja oyo kimanyi yawaba oyo
nalo oleta President Museveni awe ku kituufu oli ku mulamwa gwennyini. So simanyi engeri gy'olabamu ebintu ebyo naye ebintu ebyo nga lonna obikkiriza mukuyita yogedde kituufu alina atakiraba bw'olaba y'omu awe yakyukira ddala wali yali Maviri Sadaman Isaiah is a gentleman omusajja agambye owulire ka statement kakoze omusajja nawa speech nebeera ku international scenes zonna era kuba agambye scenes alina agambye scenes naye weddayo emabega mu myaka 7 n'ogeraageranya nga ne waba ayogedde ku TV zaano ojjako obujogo bano abayaye b'ekamoja tebalinabuwa busumu busumalako mirembe 5 what? 7 years 7 years in fact 5 kuba butayingira kaliya it is like 5 years ekiri myaka mu sekita ye mu 5 years there is a big transformation visible erabikako kati gwe muchacho mazemya kati fe tudde mweno maka kiringa kiri kyakulabirako katudde no muchachi myaka imakajo mazemu kina kamala mu myaka 5 kiki kibalabako kale akwanti nga omanyi ebintu byaffe eno abayibuli etugamba mpola mpola omanyi bino ebintu tutete tulwana nno tulwana tetulabira wana eno yongera olwana kakati mu myaka 5 gyobaze mu kyaki ne bakuwa service edakika 3 tewali kyosobola ndakika 10 olate muyimukeko wali oluyimba olunzijidde omuyantadeko oluyimba omwoyo we tebikwatagana Yesu empologoma ya Yuda tukwebaza olwaleero kubanga nfunye omukisa mpulira essanyu abooluganda oluyimba olwo lujja mu nze mba mpulira nga nzijjudde omwoyo wa Katonda tebikwatagana wegamba babanga bakwadde ekibonerezo ekyeddakiika 3 olaba omuntu omwadde dakika 3 ku WhatsApp nga ne bayogera nabo tebamulaba naati when you get when oxygen when carbon dioxide tuwezanga tebigata okitegedde kakati mukuye abamu tebagamba mutegeera kituufu nnyo naye ye abadde akugeraageranya alaba omusajja oyo wabanga ye eyo sekita gye yayingira mu myaka 5 osobola okulaba biggest change both locally and internationally kituufu nnyo kakati ffe no mu kyaki olasobola okubala mu myaka 2 mu kyaki nga change nga ne mu bulamu bwe tagiraba va ku balala ogira nga nayo yennyini togyewulira nga nawe kiwegaseko tokirabako ekitekedde ani baga katante bya politics byangu nedda buli sector buli omu gyalimu mwamu challenges giginde bakubetiya gas bakube kibooko anti bubadi watse waliwo firimu gye bakukuzanya nekutulamu webanga firimu bikalubira ddala kakati it's a challenge adaje in fact mukuya adasinika challenge eyo let us imagine fumintirizemu tulabe etuli tutya tinomala mu kanisa emyaka 2 nga ne esala kitafaale mu ggulu togimanyi ne bakubuza eri mu kitabo ki ate mu Bayibuli eri mu Bayibuli n'okugimalayo tosobola Katonda akimanyi mutima ngimazeeyo umutima ogimazeeyo umutima nkoze ki umutima ogimazeeyo so tulina okubeera simanyi nakumanya Mukama atuyambe buyambi Mukama atuyambe naye tukonedde mu makanisa tekumukukona ova mu kukona aye nosebengerera omanyi buloka nga yakonye nefuna ku bire byenkuba eddayo mu ttaka
ngo inate jiddamu buto ogisambe busambe tegeza nafa mbetaga tudamu tusamba busambe ekitakuda mu nyumba y'omuvumbi ade mwabumbe amenye twakyama da segede so mukuye kyabadde ategeeza nti bannaayi omusajja wabanga ye asobola twala 5 years niwabeerawo transformation enene kitegeeza naffe obanga oli serious nti wakkiriza Kristo nobanga mind zo zonna ziri ku ekyo ekintu ng'oli determined teweetaaga 30 years mu kkanisa ne mu mwaka ogwo oyinza otuuka ku international scene nga Yesu akwanjuddeyo Paulo yamwanjula myaka emeka naye kati abo bagenda gitwala political mukuye kati ola ali campaigningira Bobi Wine buli saa gwayogerako nyiza sirawa munsobya ayi nekirala banaye oli muntu nga ffe ekyokubiri naye tuba twagala alokoka era tetulina beera okuvuma buli saawa kitegedde naye kakati bukya naafuka pulezidenti awo obona omukyawo otya era obwina mumwagala ole agamba ati setulisako bomu ng'oyafuusa pulezidenti full figure nakango agamba yafuka pulezidenti ati sayambala bomu n'agenda neyeetulisizaako naye ensolo giraba eringa ssaawa ando manyi bakuwa omugaati n'oyogera buli kimu nebyo talina kwogera mu nnyumba yo lwakyakulya kulya mubi nnyo manyi tulya ffe bimuwogo kati akagati nga kanene okalyako owulira obulamu kwegana olaba nga yatimaama sente aziteka atambula nazo ku kikondoola tasobola nogwera akagati nowerereja nowemalamu toseemu gy'oliko gy'oeregezaako n'olumaaluma n'okyuse n'olumaaluma ne bakuwa enku n'oyasa obyana ku bbowa ojana kusimuza okola emirimu ejjugula emigaati 9 nti amagezi matono owekala nekyo bagamba wamugalo z'abagazi so politics alemetwawula nayemetwawula ate nekirala musumba ayinza okuba ayogedde nga ye ng'omu yengaye tayogeredde kanisa yonna oba omubiri gwa Kristo nze osobola okubeera nenjogera ekintu naye nga nkyogedde nga nze naye tekitegeeza nti nkyogeredde nga kanisa ate envaire nga banaye mulondo ono temugagamba pastor yavuddeyo n'agamba tulondo ono batamanyi gweyagala anti kati ando maife naku zina balako tumanyi kyetwagala kibatugamba kibakitukulamu twafuuka bize body batuyuza buyuza bakwala gye basikewo kutu ne bakola ki ne batwala naye simanyi oba okkanya nani ne Jude muta kiringa okugamba nti Yamiro bukyava wa sitaani ekyo entunaku zino byakyukamukko tulaba okusabaasaba ekigamba akitomesa n'amaanyi ate lisi waliokere nefizika pia kasajja kaali kati nali lugonjobe lugonjabi oba lugonjabi byonna nali awo nga sirina ayamba nali nyama ya ku kkubo Yesu byebyo byakola naye bere bagezigezi ate mwoyo mutukuvu abeere nnyo mukwano gwo mwebuuzeeko nga tonababuuza Jamiru tonababuuza Derek oba omuntu omulala yenna omwoyo mutukuvu alina perfect answer ojjawo nkubeesi nga alina ebirowoozo byange mbikutuuzeemu naye akitegeera so omwoyo mutukuvu twongere enkolagana ki enkolagana naye aye nekyokubiri nti
omuntu naye abeerako mu mind ze ayinza okuvaayo n'ayogera nga ye pasita nga ye naye nga tayogeredde mubiri gwa Kristo gwonna tayogeredde kanisa yonna at large. Kale ndowooza tugenda kuba nga tusuukako wano batuze wetwalire Kristo yasobola okukyusakyusa oba transformation n'ova kwera eddala lyoliko n'ogenda ku ddala ate eddala. Sajja yava mu kubeera Sadamaani kati bamuyita His Excellency. Naawe wetwalire Kristo ove kulwa nkugambe kuve kuwe eki kyolimu gwomanyi ki kyolimu asobola okufuula kabona kabona kika kitukuvu edonde chosen generation kyoba oyingira mu Kristo Yesu. Gamba Yesu nkwebaza olw'ekigambo kyo ate n'olw'obulamu bwange nzikiriza omulokozi wange saasire butuuke buwange n'omusayi. Amiina era amiina. Mwebale nnyo okuba nga mutulaba olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya omukulu ali mu Busoga mu kibuga eky'Ejjinja mwagenda okulonkingira kampeyini ze n'abalala. Twagamba nga desio tujja kutuusaako kampeyini ezo nawe zinaatambula paka nga 12 January we zikomekkereza ate tuyingire mu kalulu awo zonna update awo yinza ozifuna akuba nti bwe tunayingira mu kalulu internet bayinza ogimaamulako mateeka naye era tujja kubeera tukututteko kyetukututteko bintu bisobola okuba nga ate bitambulira ddala. Kale londo oyo gwoyagala Mukama gwakuwadde gwakuluŋŋamizza agwoba olonda tolonda lako bakugulidde switi nava wa 10 yannaye mayi twefula abalayise ayinza ojolera nongola cupa ya soda n'akagaati ebyo bizaamu amaanyi mbirya oba mbindeetedde mbirya nze mmanyi gwenjagala kuba eri baafu nginabeera muogu nga ntiikinga okitegedde kale saa zino wagira mu mutima gwo saa zino kati abantu bagenda kola empalana ey'amaanyi wadde kyali owagirani nti mpagira guni zaate mpagira guni maba tusibyeko embeera nenkukyawiraawo mu bintu byeki ze tonyumiza ebyo ziwagabana benaga nti ndinoba mukadde wange nga towagira nkyukakyuka mbutaddamu kuwadde 10 omwana weyagamba oba osuula njala sula oba ofafa yabananga bakambwe kakati wagira n'amagezi ate ogenda kukola abalabe abali political ate ekisinga okunyumira bino ebiggwa n'oyo abadde akoletedde ebitanda obeera musangawe ogewawera aguze ennyumba Entebbe Road eyo bagenda soka bamuwa emmotoka mpya simanya bukadde 2 okitegedde kitegera bulungi gwe yakutambuza mu kampeyini ne sapatu zamira ebituli zaggwako nize yagamba ogule bakubanja yagamba jjayo njasasula gwe omugirewo mugabire balangira nti returning office oba Kayunga district nangirira gundi nti yayise okubwe mupi awo essimu eziviirako simu nga zivaako ezizete zijja kuddamu 2 3 awo tuba tugenda te mu kampeyini ate bane munsaasire omanyi mwansindika mbadde mbasakira mbadde njiya kati ntadde ettu lyange munyongere nsobole okulijjayo asoogemba wetenti z'abafu bazatwete ebintu ebiryuzire si mukyalo eyo butenti bw'abafu agenda ali n'akozesa butenti bamitwalo 3 ale ne musasulayo simanyi mutwalo zijjayo kitegedde entebe ate gyoyonoona ate olina ogisasula era sente ziddayo wowe abavubuka bakoma kubategekera mipiira ati kati bateekawo ebibiina bateekamu 10,000 mu kibiina olimu bavubuka 10,000 omuntu afunako 10,000 afuna embuzi ya mitwalo aga nemwemenyerako ebigere mumwesamba mupiira gwa gundi gwa mbuzi onale bwe yategese kakati awo ogenda funa future kyeri awo
Tuina tokyalina future mbujage n'osamba eppulo. Simanyi muvubuka tumbula ekitone. Ekiriwa ku myaka 40 mukyagenda okuggula. Tomanya Uganda Cranes we kulowoozaako. Omwana yakuba akapiira oyo. Ku myaka egyo ne Kataka FC. Ekutwala. Ne woba nga gwogisasula. Indina wereka. Ate ogenda gikubiza bwereere. Sebe ndiba mweri. Abapetitioni baasoma obwongo bw'abantu. Babutegeera bulungi. Babazanyirako bati. Sabino kati emipiira gyatandise mu byalo eyo bategese kati. Agenda mu kampuni n'akolayo emipiira gye. N'agava. N'ajja n'agala n'agulayo obukopokopo. N'ajja ne mwogera omwo ne mwuganira omwo. Yewafuuyo. Ebintu by'ekisibe. Bayeberamu amagezi ng'olonda. Omala galonda bintu bya kijegajege. Omugenda kuyamba kyo. Omupiira. Mbu West kunyumirwa. Wastage. Era wastage of time. Nyumirwa kyalo. Njagala omuntu ampe enkulaakulana. Ekino kigenda okyusa ati community. Baye tusinkana olunaku olw'enkya. Mubeere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.